Owaayi tula tuyige. Ogamba otya alaba nze Munnakyaggwe muzzukulu wa Mugema Kabugo Peter. Olunaku lwali njagala kubaako kyenkubuulira osobole okumanya butya Abaganda bwe baatandikanga emikwano, bwe baakuumanga emikwano, nga nkuwaayo ekintu kimu ky'obadde tomanyi. Obadde okimanyi nti Omuganda bwe yali ng'asenguka teyasengukanga na kinu. Omuganda ng'asenguka okuva tugeze ku kyalo ekimu okugenda awalala ng'ekinu akireka. Naye obadde okimanyi lwaki? Nzize nkuwa ensonga eyo. Edda ebintu ebimu ku byabeerangawo mu Buganda tebabanga na byuma bisekula oba bikuba binyeebwa, bikuba mutere, kufuna mmere, bikuba bintu bya buwunga ebyo. So kye baakolanga baayiiya ne bafuna ekinu n'omusekuzo. Era bimu ku bintu bye baakozesanga okusobola okukuba ebintu ebyo ne bifuuka bya buwunga ne basobola okubirya. Naye bwe baabanga basenguka baabirekangawo mwaga amaka ge bavuddemu. Lwaki? Okimanyi bulungi nti okwangalira ku kitundu oba awantu wonna w'obeera ogenze weetaaga emikwano, weetaaga okubaako n'abantu b'omanyi, weetaaga okubaako n'abantu b'osembeza, weetaaga n'okubaako n'abantu b'oggyako emboozi. Tuteekebwamu ssente bannaffe abamanyiddwa nga Bakatene Home and Interiors UG basangibwa awo e Nnamulanda Ntebe Road. Osobola bakubira ku ssimu yaabwe eyitawo awo wansi ne bakutuusaako ebintu byonna bye weetaaga omuli bed covers, omuli blankets, omuli towels, omuli carpets, omuli curtains, omuli doormats n'ebirala. Bakubire ku ssimu eyo, amasuuka buli kimu bakirina, babeere nga bakolako. Omuganda ng'asenguka ebintu yabirekanga nga ekinu n'omusekuzo. Olw'ensonga eno bwe wavanga wano oba Omuganda bwe yavanga awantu tugeze ovudde ku kyalo kye Kyaddondo n'ogenda ku kyalo Kisingo n'otandika okusenga awo, baakuyitanga omusenze nga waakajja. Naye obaako n'abantu be wasangangawo ab'omuliraano balirwana abo. Kakati abantu abo olw'okuba nti wabanga mupya tosobolanga kuva eri buvira otandika okubaggyako mboozi oba obakyalire. Wabula waalinanga okubaawo engeri y'enkwaso oba ennyungiro esobola okugatta abantu bano ababiri ab'amaka gano n'amaka gano nga ya muggundu. Obudde bwatuukanga nga wayise ebbanga tugeze lya daaza nga 2 ku mazooba nga 2 oba okisinziira. Omwami wa wano oba omukyala wa wano mu basenze yatumanga omwana we oba yasitukanga n'agenda ewa muliraanwa we n'amutegeeza butya bw'afunye obwetaavu, ng'obwetaavu obwo bwabanga bwa kinu. Nga munnange wategedde, nina ebinyeebwa byange eyo, oba nina mutere wange, oba nina obulo bwange bwe nazze nabwo oba entungo yange, naye wattu siina waakugisekulira. Mbadde nsaba ku kinu. So nga bwe batandikira omukwano ne guvaawo ne batandika okunyumya kubanga watwalanga ekinu n'oli yajjanga okukikima asobole okukikozesa. Mu mbeera eyo watandikanga okubeera ab'omukwano. So ekinu kiri baakirekangayo okusobola okukola omukwano gye balaga n'okuzimba obwasseruganda mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Nze Kabugo Peter tujja kubanga n'okuyiga kw'amaanyi nnyo ku channel eno. Yongera subscribinga nze mbeere nga nkuwa amawulire n'okutegeeza ebikwata ku Buganda. Beera bulungi.